money was there, the life was there. I was treated like a princess, but it was boring. And I was becoming old. Like I felt like I had to be 40. You know, and I don't even want to act 38. I don't even want to act 39. Look at her face. I want to stay 28. But I don't know how you're looking like. 28. Bina, can you fix now your you face? Birth certificate in the 38. Do you know how you're looking like? So that means when I want to stay young. When you date young, you stay young. You stay active. Yes, keeping her young, but keeping her active. Like kwegamba, like a bit of was like you can be mature. Yeah. But like when it comes to like lifestyle, life is a bit free. Like you don't have to be on your tiptoes. Like I respect Richard so much right now. Like honestly, he's younger than me, but you would think I'm younger than him because he's very mature, and I respect him. And I finally decided to submit because it was easy with him. I had never submitted to any man. Don't worry about submission. But now I submitted Njagala. So women don't submit. It's them. It is them because the man has to make you want to submit to him. The way he treats and you. submission is not forced. Yeah. It comes naturally. To be living now with all my heart because I was a woman who I always say, why would I ask? I'm a grown ass woman. Right. Richard babe, Kati, is it okay? You inform. No, I don't inform. I have to ask. No. He won't say no. He finds it respectful that I asked him, but he won't say no. I know he won't say no. And when Maya jagamba no, era nsaba Maya jagamba no. But where I feel like he would say no, then I wouldn't ask because I would know that there is a reason why I shouldn't even ask. So if a young man comes, I shouldn't despise him? Dear, do not, because you enjoy your life. You will enjoy your life. Let me tell you, a lot of these older women. A lot of these older women abatuvumira ku TikTok omwe bikazi mwe omanyi lwaki they need sex. They are depressed because their husband don't give it to them. They starve them. Some of them they have erectile dysfunction, low sperm count. So omusajja wajja akuba mu 1 minute namuleka kati ne kiveri nga kyonna kinyize ne kiraba ng'olina kabaka kalungi ekigamba kakazi goli kabi nnyo. They're all sexually frustrated. Yeah, because wasangira omuntu nga tomumanyi ali musanyulye notandika omuvuma oba mulogo oba ng'oli sexually frustrated. Kituufu. Nagamba munaye kati onyuma oyambadde bwoti kati ebyo byambala ebyo lwaki weeyogeza bwotyo bimanyira ate kibeera eri nga kinna kyeyombekedde oba nga kirina omusajja naye nga kifumbira mu kitchen yanku kyonna kyonna kijjudde enziro naye kirina data wa TikTok yekka Kasuku yagambaga kati ebyo kateni bweti mabegayo wali kisenge gwe mulyango nga wajira kateni eshikiza profile pictures ebyo bisinga bibeera bye bleachinze loss of esteem again oyina akaviko oyinacho onyumye body yeyo kyonga kiraba tekisobola kiko ye profile picture we batyo babera bafanana mu profile pictures abasinga ate osanga baye really you go on their pages you find babera balabika bubi mzebera ndo they even be laughing nenga balero bano nabano kine kinvumye katwalwe ekyannesibeko nayo ngolaba ekizigo kimutta nenga ba comment gyateka kugamba ekizigo kikwocha kutose ne ku brain nayo ngereje kugamba ekizigo kiri mu bwongo katita nze nanja tabinne bangamba muvumbe ndi mukulu mama ze mama buli kimu nayenze nyende blocking anza ate bawange he runs my page so he goes on there ate yengeri gyabaddamu yesinga n'okusanyusa abantu kubanga ye tavuma yalina ekintu ekiri sarcastic kyayinza okwogera kati noonyiga bunyiizi kati ate bw'olaba waliwo ayombye ng'omanyawo nze yakomentinze nze ayomba
so kati ebyokufumba n'omujjawo nnaku zino nga bikaamu budyo tewali mujja nze namba woze enfumba n'omujja wange ayinza okufuna yaliyanga nze leka nkubuulire ebbuba lyennina anyinza okutta omuntu nina ebbuba lingi nnyo era omusajja wange bw'abanga ayenda era aba alina bikolera mu nkukutu kubanga wemmanyira bwenti oba ogenda kulumba wemmanyira bwe banange nze onkuba n'okola ekirala n'otateekako mukazi mulala nemmanya nti no ogiyingiza ali newange disgrace wakiri bikole nga simanyi nokubanga abasajja tumanyi benda kituufu bo benda bw'oyenda nga simanyi it is okay kubanga nange nsobola okwenda nga tomanyi naye n'otamanya yadde naye kyenjagala nti banange nemmanya banange nze olaba bba wange ne bwatuniza omuwala oba nanyumya ennyo n'omuwala ng'ebbuba omutima mu mutima mba mpulira sijja kujja kumuyomba naye mba mpulira nfa mba mpulira omutima ngubuguma mba mpulira nkankana naye era yali ex wa muntu kati gobogabwagiyingiza wali sabeera ex wa muntu najja ewange nga kati bwange ngomanya osirongoosa bali bonna mba sibajjukira baba non-existent they never existed it is me kati essimu kati ekitegeeza essimu okebera nti era ogiwulira evuga kati akuba anoonya so you check your phones like it's okay mumanyi password oh yeah he knows my password I know his he looks through my phone not to check anything but if he wants to call someone he can easily go through my phone bwe mbalindako data over sometimes he can even be on my TikTok akwana ino kubera by the way banji nnyo right now because his number is what's on my TikTok as my management right so kati kubeerako abasajja nga bankwana ku WhatsApp ye ng'ate yabaddamu kati jjo nadde neogalwali mu kunkwana nga bwamuddamu nga nno yabaddamu ng'asasira abasajja kale bali wano balowooza bakwana Robin Kisti kumbe bakwana nze olwo bwakola appointment no he's a very funny guy ancestor like so where is the best place to find a guy lwakuba kirayiko wamusanga mu kanisa munange neddanza bansanga wentudde ewange Richard of moving out simanya buno go to places ate osanga emiyaayu abagamba muno attract and plus attract so bw'oba oyagala okusanga omusajja ow'obuvunanyizibwa togenda mu bbaala hotel exotic hotels genda mu these kati nga bwolaba Caramel, Javas, go in those high-end restaurants or hotels but go to the restaurant side not the bar. Not the bar. He's married. He's running away from his wife, drinking a couple of beers so he can go back a little tipsy. He's married. He's married. Yeah. Don't find them in the church either. Man. Because listen, they all hide in the church to be holier than that. N'aba church nze siba trustinga gwe kyoba okola kintu kimu making sure social media yo weetega olabika bulungi yes because on social media no on social media someone can comment and if they comment or if they go but check the inboxes. Let me tell you, you know why? Because inboxes why is okubeerawo minister babeerako ku TikTok baminista babeerako ku TikTok abantu abakulu babeerako ku TikTok omusajja ow'obuvunanyizibwa abeerako ku TikTok oyinza okufuna omusajja nga wavunanyizibwa naye nga talina ngeri gyakufuna nga just ayaga kufuna namba yo ng'asobola gijja mu inbox otegedde naye kasita akuweereza message genda olabe profile ye bw'ebeera eri ku private totawaana abamuyaayi naye ate era abasajja ba social media ate tebatubadde nabo totrustinga nnyo kubanga ate ekiriwo kiri nti abasajja bonna abasinga bayaaye oba omusanzeemu abasinga bonna bayaaye ate snapchat yo bambi esombye emiyaayu nekamala bibeera ku snapchat naye nze honestly nze
saagala basajja bankwana kiri like omusajja wankwana olaba chances are tajja kunfuna nze I like to see a man and I find him attractive and I give him the signs ajja nkwane. But if you just come to me, I'm not the only one. You're looking so sexy. Can I get your number? I give it to you and I block you right away. Kubanga nze saagala musajja nkwana. Saagala yadala. Wama better my face. Be in my face. Be around. Be around. I see. I give me start 5 with you. Yes. Musajja bobe njagala kubanga it's a challenge. You feel like it's a challenge. Yes. Like omulabi akutunuulira naye takwanye. So notandika okwekoza obuntu. Choka gwe. Obuto ntwe ngoyinganga mulaga ki? Yeah, be in my face. Let me be the one. Let me be the one to give you the sign. You can move in now. What? Because it's more enticing that way. Because when you get that man, it's been a challenge. So let me say it has happened. You know what I love you. When you feel it, you say to him that I love you. No, don't say it to him. Show him the sign. The signs that he will. Tomukwana. Mulage nti omwagala yajja kwana. Ate tomugamba I like you. No, dear, wait again. Kuba kasotegera nti akwagala oba akutunuulira. Wait again always. Kola ebintu byonna by'omanyi nti bimukolera ajja kumala ajje. Katubanga olaba Richard oyo. Richard was in a circle of friends that we hang out. Yeah. Richard nga be bantu abatasobola kuntunya bagamba oyo serebu tosobola na mofuna. Siso yangamba gwe nali sobola na kutunya kubanga mmanyi mmala biseera nga nkukwana ntya. Nze owekatwe. Sha nze nso nga era nkutunya butunulize nga nanga baserebu tosobola na kwogera. Naye I saw his character. The first time I met him, guess what? He was advertising his ex-wife's business to me. Olugoye lwa bulu nayambala ku Miss Uganda the other 2023. Yeah, advertising. Ex-wife we ye yalunkolera. So he came to me, he's like, you know what? My wife makes the best dresses. I'm like, this nigga, he's promoting his wife to me? The audacity. The audacity. So I'm not. At the time, nari sina bamulaba face into kumwetegereza because yali hang around at my neighbors. So I'll go to chill out with them. But the day he actually came in to speak to me, that's when I saw his face and he's telling me he's advertising for his wife, and I'm like, oh, okay. I gave them business. So when I gave them business, newaitawo like almost a year. Yeah. Ngatali nawo yagenda yo zikoti mu farm ye alima bishi. Then last year Idi is when I saw him again. Ngabadde mu farm bishi. So when I saw him again, I'm like, I know this guy, like somehow my heart like you know. Ngatanda ba nega nemula ko mkwano. Nemula ko mkwano nemone haga bishi. Na demo bibie. Okay. So then because Idi was like in April. Then in like August, he comes, I see him again at my friend's house. And my friend had gone to Dubai. So she's like, Mami, nkumira ko sister wange. Nga ageze Dubai wabawe. Kati ngenda nye wawe. I think about the guys who were hanging. So I started hanging with them. Nengo ye muntu, I'm making sure I'm free to walk to la. Like, kare nga ndaga nti anfaako. Nenga ampereza, ngafunye namba ngampeza message. Hi, how are you? Just to say hi. Nze sirina muntu ampereza message. Ampereza message, how are you? Nga sibali na kwanza sina mikwano, Ne nagero rabanga rapidly every day who send him say, how are you? Are you okay? Nga tayogera ku byakwana, just ambuza, are you okay? How are you? Good morning. Good night. Bwebuto. So I started being like, you know, guy. What's up? So every time I was there, nga ntani ko mulaba, obulungi bwe natandika bulaba like the more I spent time with him, I'm like, hey, why am I starting to feel certain things for this guy? We are making nga muli mu bya nga tatweza wadde okunkwana nenze nga ntanso mwagala ate nga tandaga wadde sign name. Wow. Guy paka time yatuuka nga tulina ebibuuzo bye twayogeramu like massage nga nagamba full body massage bishi I like this nagamba hey Rashi nga mukusaga nga Rashi tompa omulimu nenkuwa massage nga twali byakusaga ne waitawo like omwezi nenze nga mu bwongo aka massage nkyakajjukira
guy twogera I'm flirting talina wadde move gyakola. I'm showing him bwe bandi ngenda mbagenda munyambadde obugoye nyakubye perfume noseko mukwata ko boti time toseka ng'akuba ebiboozi ate asesanga tuba ebiboozi bwenseka waliwo yampa ne massage y'ebigere naye nga tewali sayini yonna endaga nti noba ki lumu nga nali oba nga I'm feeling a bit like sagenda waabwe like wa neighbor naye nali nkooye nenebaka yali wa neighbor naye tamanyi nti gyendi ewaka kati bwe yategeera nti gyendi ewaka sigenze eri ye najja okumbuuzaako era yajja yambuuzaako kiki ekiriwo biki naye nze nga already more feeling I'm like ono guy asaaga kati abaagera ne nga so how about you give me that massage ngankoye kwetegera right negamubuguma akanzije nasoka nagenda eri wa mukwano gwe namugamba kimanyi kino Kisti ansabye massage nangamba nempanikinga natandika okupatika nga nfudde nze negamubuguma naye nze nga ndi serious body lwaki tompayo massage nagenda nasooka ndowooza neyeetereza naga massage najja nakuba body massage ate twadde emabe naye nga tena body massage agimanyi yali agimanyi ate wulira yakola body massage eriko happy ending naye omwana nkugambye nenga bulijjo lwaki ate kati nowulira after that body massage he opens up no ate teyabulawo naye he went silent like nga njagala to meeting again and he's like don't worry we'll meet mama netumala omwezi omulala mulamba nga tankutteeko ngamba saawooma nawuli mpunya kiki banange nga nebuuza empale ze nali nyambadde oba ki byonna nalimalayo no kati ate awo omutima negumwagala nnyo waliwo ebiseera byenatuukanga nenkaaba nga twogera everyday naye nga guy alinganga ngamba oba tanjagala just he doesn't want to tell me that he tayanjagala naye nga kyeyali atya nga he knows what he's getting into like it's one of those things whereby you can't afford that woman. You can't afford her lifestyle, you can't afford her, so rather than just jumping into something that you don't know about, he had to first kind of like pull away a bit. Yeah, was like, am I really gonna go into this? Like, saga genda into something just so what I teach you and engage. Not here, Lavanganze, Nemedeko. I want to see you. Yeah, until we found a mutual ground. Ngate yali anjagala nnyo nga manali ntya nga sagala ku messing up in any way. We're messing up no take on social media oba bichi. So maybe ngabasajja ba pulling away sometimes after sex abatidde abamu abatidde obanga tewawooma ali okambi abamu abatidde naddala kati fe abali high profile like Doreen. Come on, no man can just people in public eye tuyina ekizibu kyamaanyi nnyo abasajja batutya abasajja batutya kubanga either bamanyi tetusoboka oba we high maintenance oba buli omu atukwana tuli bayaaye osegedde so kati kwegamba omuntu fe abantu omuntu go ending up naye ate tebamu expecting ku ending up naye because kubanga omusanga because osanga omuntu ng'omanyi ddala at least this person tagenda kunnumisa mutwe agenda ku understanding what I am osegedde so like it takes a very patient man to deal with people like us. waliwo n'omuyimbi omu gwe baatunulira ne bagamba yi ono naye waliwo ne former Miss Uganda Ella eyafunye guy kati era naye bamwogerera amakatolaba someone like Ella bannange olina okubeera ne audacity okukwana omuwala oyo kubanga first of all omusanga Queen otandika otya
Era abasajja ffe tubajjeeyo mu work environments zaffe ng'omulabidde emyaka oba omulabidde omwaka omusomye embeera naawe akulabye gye tubajja songa bw'oyogedde elinga up n'omuntu wadde ng'olaba si class yange ng'osirika bw'aba akusanyusa my friend forget the naysayers kubanga bwe mubeera mu nnyumba yammwe what people think does not matter. Kubanga osobola obeera n'omusajja ng'alabika ng'omugagga wa bbeeyi naye nga bwe mudde ewaka akukuba akukulugunya akuvuma. There are men who verbally abuse you nga teyeetaaga nakukuba nga verbal abuse emala. Oshegedde. So it's one of those things whereby olina okusigala mu standards, setting a standards though. Don't lower your standards. Because the right man will know omuwala ali valuable. Kati, my last question is, did you get depressed? Like, you were so used. No, actually, the only thing that drove me into depression when I came back was the death of my mother. But actually, the day I came back happy. Nari nkoma okuzika naye nga ndi musanyufu nti nzira Uganda. Because you wanted Uganda, oh yeah. Shegende. Nari ndi musanyufu nti nzira Uganda naye ate after okuzika nga buli omu agenze, I definitely went into a depression. Oh dear. Because my mother was my everything, my best friend, somebody I confided in with everything, so I felt like I had to, like I lost a part of me, you know, because buli kimu nga kyenkola oba decision ki mami. Yeah. Your kids but no musajja naye yabakkiriza. Oh yeah, my kids are very lovely kids. I think right now they live with their father. The older ones, they live with their father. So like when they come around, they be with him. Ati mnabamu abakazi abamu abakweka abaana. Ate ng'okweka baaki. Naye bakweka mbyetazaalangako asooka basingle mothers. Oh, then funa yagala ba single mother kubanga omusajja yenna atayagala single mother ng'ate naye ayagala kuzaalamu. Naye era bajja kuzaalamu. Single mother. Oshegedde akusanga single mother ate n'akwongerako. Kati naye abazze kukuba mukubi. Oshegedde. Newosa ng'omuwala nga tazaalangako era ogenda mumuzaalamu ate omufuule single mother. So what's wrong with it? By the way, with us single mothers, women have experienced a lot of grown men. That's who they like. Reason being, we're experienced in the field. Some men are comfortable with women like us because we've seen the world. There's some men nga tomuwa muwala muto. It's a waste of their time. Especially these men who are above 40. Do you support like flaunting your partner on social media? Hell yes. Hell yes. All them bitches gotta know he's mine. And if abe dogonze telinkwata. Oshegedde bambagaba, don't show your man, they will steal him. Teri musajja gwe babanga tayagala. Teri musajja gwe babba nga tayagala. Nze omusajja owange nkimanyi right now amaaso gali kunzi. Era wendi siriwalira oba nenkola ebimunyiiza gajja kuwaba. Ate abanyashi. Leka nkubuulire. Buyina. Weyajjira ku kakugunyu. Weyajjira ku kagugunyu. Nga nyashi. No, yali avudde ku nyashi. Nga nyashi agirabye. Tutu zonna azirabye. Ziweddeyo naye weyajjira ku kakugunyu nga ye anoonya wano. Right. Omukazi alina ebbina nga talina magezi. Abaloosi. Era mwe mukalenga amabina gammwe nga temulina magezi. N'amabere gammwe mwa. Sikulimba. Omusajja alina ayagala mukazi mugezi. Ulira. Ebyo ebyanyashi bano abaana bato bebabigenderako. So we should flaunt them. Oshege, because bina. Bw'ofuna omusajja nga akwagaddeko nyashi manya alina nyashi ez'endala zonna z'atunuulira. Omusajja bw'akuggyako ng'akulabyeko magezi ng'amanyi ono omukazi ajja kuzimba bizinesi yange. Nja muteekamu ssente azimbe bizinesi. Omukazi ajja kukuza abaana bange bulungi. Omusajja akwagaddeko outside look you. Abakala yagadde the true of you. Because aba alabye bulabi you but doesn't know you inside. Okitegedde. Because as skinny as I am sweet. You know? I am sweet. So a big booty
Doesn't care how please. Wanna flaunt your man. You can flaunt your big booty, but just know, hey, era bwe ndiba mufiiriddwa, it will be my fault. No, it will be my fault because this man is ready to settle down with me. Yeah. He showed me he wants to take me to his parents. He wants to marry me. Yeah. And I've decided to submit to him. You know. So right now, the man I'm with. Anytime soon. Ngomanya. Something. No, kati olabe yange bagitekayo nga Oliver when nali my youngest baby. But nina nakamala okuzala doctor nemugamba nti njagala atekeyo IUD right away because I'm very fertile, so like and if I'm sexually active, I didn't want to be pregnant right away. You know. So I told him tekayo IUD, but the problem was that bagitekayo nga uterus ekyazimbye. But I think we are going down this obuwuzi buno bulina okubasikirako ndoza either ne wetakinga in ne bubula so they can't see strings but it's in there. Now to take it out you have to do what they call a laparoscopy, which is a camera surgery. Yeah. Bateka mu camera mu uterus yo then ne bakasikayo. Naye yakakadde tobala nkyatudde. Sinafuna lubuto. Singa kali kaba tunonye abesente nga tumaliriza. What would you advise? What I advise is I think don't marry for money, my friend. Really? Marry for comfortability, but marry your friend. Okay. Marrying a man for money who is not your friend, you will not be happy because money brings some kind of happiness, but if you're in a relationship omusajja akwabusende naye nga talina time yo ojja kwenda omukazi yenna yeetaaga keeping at this area happy at all times. Please. Ne bakuwa sente zenkanawa ojja kwata sente z'omusajja ogende ku katoy boy kakusanyuse ngamba obogula eddiudo ate diudo nga nazo tezizi exciting oba oyagala bugumu kati olwo kati ate fe abatawulira like abatawulira ki mwana wa mama yange biwanvu simanyi nange tofiringa hone olimba oba simanyi ayina feeling abankuwe ku moringa asumulula amusubirire emiswaye asakamala okunoonya moringa pase. By the way, okimanyi kino eri abakazi wait, do you know eri abakazi atafunangako orgasm? There are women that they don't know what an orgasm is. So it's normal for women. There are women who don't know their body. Tebasumula okukanga. But me, I have a feeling even these men are other Africans, they don't know. They don't know. Women, first of all, African men don't know what they call foreplay. Thank you. Yeka stawulira nga zimbyenga. Nga kwata malusu. Banange mutusasire. Nabunye amalanga 10 minutes or 40 minutes okubuguma mutuyambe. Wakirikeza ko 10 minutes ng'obugumya. Genda ko wano kubugume wali. First of all, Kisti jako akuluma bulumi. Nakutaka kamalusu kati feeling. Kama ina experience. Takwamudde nangoye. Asitudestikati. Banange mutuyambe muyige. Akusanze mufumbiro. Ate naddala kana ak'okumakya abaakire basennabunya baweranga nga barepi kuliba waba omusajja nga ye azukubanga bo bazukuko ready to go kati ate goba weebase nga ye ali mu tulo ali eri ne bw'ozukka ye aba akyali mu tulo kati oli ajja n'akwata ye n'asonsa obeeranga gwe barepinga ku makya nga weteeka mu moodo uzokusa nabunyo tegabe bannaye olina gizukusa waki soko ogende ewuwa soka mubembejje ngambe wake up nga tonna bakuteekayo mu subbaawa African men banyiiza n'ate n'abazungu nabo ayinza okukusaba bbuutu
abazungu basaba buutu Banna. bw'obuuza abawala balina abazungu bangi balina obuzibu kubanga oli akusaba buutu ng'eri muguni mu front ayagala buutu ate ng'ayagala ogenda omuteekeko emimwa wansi ate abawala abasinga Uganda tebabikola yayagala byebyo byayagala kubanga abazungu abamu tebalina wano ng'ebimusanyusa birala ng'ayinza n'okubeera nga alina toys omusajja ng'amanye ewuwe tewakola ng'ayinza okuzanyisa toyi ye bali embeera zaabwe mwana abamu nze kale anyway nze natulangako omuzungu siriddayo Alina akaraasa nkugambye n'okuyingira teyatuukayo kankomawa yamala nga tannatuukayo nga kiki you were too oh so beautiful I'm so sexy and then it's true you're sweet nanyiga ate nina kye nnawulira kikwali ne kifuluuta nze nkugambye naye bambi yali embarrass musajja wattu yali muzungu nga ndowooza talabangako ku mwana muddugavu ate n'owulira ng'eriziriika nagamba nfudde abagenda okutuukayo nga kyawedde dda nange namufiringirako sorry era twali tuzanya kuba yali azanya males basketball team nga azanya females basketball team the next day we just said hi Ben, hi Robin. He was embarrassed just now. He was embarrassed. I was embarrassed for him. Why did you give him a second chance? Twaddamu nabbinyumyako kubanga nali sisobola kuddayo for second chance. Mbere disappointed again. Then ate wabeera ali usual yali ali musho. Nali sisobola. Era okuva olwo abazungu ne ŋŋamba kansigale kubaddugavu. Naye nga ddala wamma balina busoseji oba? Abamu no abasinga kubanga omanyi ekibeerawo just I think because of the lifestyle they get erectile dysfunction quickly mangu yeah so kati abato kubanga size is not the problem, it's about how it works. Some of them I think it falls quickly because of lifestyles about how they are or shegera. So sometimes someone can have a small size but they know how to use it as long as it stays erect. Yeah, true. Some of them it falls quickly, and if it falls quickly then you can't do much. There's nothing you can do. Because of You can't do much. No. I love that. I'm telling you. Poza ani yabuyimba? Ani yabuyimba? Omukazi omulimu ekyama ani yabuyimba? Kati no waliwo gundi waliwo seeka recent yayogera yagamba mu bintu ebisinga okunyumisa omukazi. Ate yali mukazi yagamba obutono mwekiri atugegendeyo ogejjetuke seeka mulamba nno nga yabyogera yagamba obutono mwekiri ebisinga okunyumisa omukazi. Yes seeka mulamba yakyogera obutono nze ngenda batunza muringa ogambye mbw akola Moringa akola slashing the tummy, right? Yeah, it slashes the tummy. You know, Ugandan women, one thing you guys need to watch is the portions of food we eat. Our food is full of carbohydrates and protein, and we eat a lot of it. So if you watch the portions you eat, and stop eating food after 8 p.m. Emmere bageza musula nayo mu lubuto. Bw'olya dinner before 8, you won't sleep with mmere egeza mu lubuto because you would have digested it before you go to sleep at 10. Have a habit of waking up in the morning drinking lemon with warm water so you can go and digest. Naye if you don't mulekerawo okulya ebinyama emale weeks 2 okudigestinga mu lubuto evundira muli okisegedde. So it's got a lot to do with our lifestyle. Kwanga emmere zetuli are full of protein and carbohydrates, and carbohydrates. That's why we need to detox. Excess of carbohydrates in your body becomes fat. Yeah, true. Yeah, so it doesn't become protein, it becomes fat. Following up. Cardiac arrest, No. Cardio. Cardio. Cardiac arrest. Cardiac arrest or food. You have to, cardio, because even walking is part of cardio. It is part of cardio. You walk, that's cardio. Otambula boba kati let's say for example Olinya madala. Oba let's say for example nga olinya boda. Yes.
osobola okuviirako ku stage nogamba aleero ngenda kutambula mba nnyaka boda akantuusa paka waka kanveeko ku stage nyambukewo bantambukewo just to give you your body that exercise n'omusaayi okubeera nga gutambula bulungi like circulation is important because abakazi ennaku zo bafuna nnyo blood clots and it's caused by sitting down a lot not exercising your body ate already emibiri giba minene so clots zijja lwekyo circulation kati wano ntambula Bina tuleke. Thank you so much, my dear. Thank you for your time. It's been fun. You ladies are fun. Thank you for having me. Everyone will host. No. We need to come back. No, you guys are fun. Even when you called me, when you guys called me last week, Yeah. I was excited because like, yeah, these ladies are fun, and I like both of them. So Thank you. You didn't make it hard for me. No, I God, that was nice. Naye bwe ndabye message yo ku makya ndowooza nti kalaika ogambye 3 nendowooza yakubidde n'akansolinga because Cinderella sanyu yankolerako ku 2 am nensi ye n'akansolinga Fax never jump no.